Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Allah tabarak wa ta'ala ashatuwadde obuwangazi nga tukyagenda mu maaso n'ekitabo kyaffe Umdatul Ahkam, ekitabo ekirimu empagi mateeka Abdul Ghani al-Maqdisi ge yayita empagi Umdatul Ahkam biidhnihi tabarak wa ta'ala. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعلوان الكاهن. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. tuli mu kitabo ky'okugula n'okutunda. Wano mu hadithi alaga ebitakirizibwa kutundibwa naggulibwa. Embwa tegulibwa tetundibwa. Waliwo yambuuza kati fe abalina faamu, kubanga obusiraamu bukkiriza okukozesa embwa ku faamu zonna ey'ebirime oba ey'ebisolo, naddala bali ku large scale, faamu ennene okuuma ababbi. Kati bwe mba njagala embwa ku faamu yange nkole ntya? Genda ewali ezizadde bajja kuwa, naye togula. Kiri haramu okugula embwa. Nabbi yaziyiza sallallahu alaihi wasallam, era ne ssente ezivaamu ziri haramu. Wa mahrul baghi, n'emaali abaana abawala gye batuleetera ffe abazadde naye nga nawe tomanyi. Olaba mwana wa buwala kuyiira ssente, ali mu kibuga mu Kampala adigida, yagenda mu nsi z'ebweru, tomanyi nakyaliko, si mufumbo, gwe n'olya emigaati, nnyama, sukaali. Emali el-haramu. Wa mahri el-baghi wa hulwanu el-kahin, ne sente z'abasawuzi. Al-kahinu ye musawuzi. Olwarabu alina amannya mangi: as-sahiru, al-arrafa, al-kahinu, ago gonna amannya ga musawuzi. Ne sente ezivaamu, omulimu gwennyini guli haramu ne sente. Waliwo enjawulo wakati wa mushiriku ne sahiru. Omushiriku yagendayo, as-sahiru yatuulayo, agamba nti gwe bayita jjajja. Kati omuzzukulu ye mushiriku, sahiru ye jjajja, atula mu kayumba neyefuula ebbereegye, n'akyusa amaloboozi, n'akanula amaaso, neyeetimba ebyoya by'enkoko n'embugo, n'akangakanga. Era ebyonezo byabwe bombiriri byawukana. As-sahiru, haddu sahiru darubu unuqahu bisayfi. Ye ekibonezo kyo omulogo oli jjajja atulayo kumujja ku nsingo. Darubu unuqahu bisayfi. Wa fi ba'di riwaya qat'u unuqahu, tema ku nsingo na kitala. Ate mushiriku yalina tawba eyiye ey'okusaala esswala ennaku 40 nga tezikirizibwa. Ate alina ozisaala ennaku 40 zasala zibateeka mu dustbin.
ennaku 40 nga nabbi watugamba sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, omuntu agende w'omulaguzi n'amukakasa byayogera, lam tuqbalu minhu sala 40 yawman, Allah takkiza salaye ye tawbaye. Naye asahiru omulogo ye attibwa newabanga alina amannya ga kisiraamu era nga asala ne ku muzikiti, era taziikibwa we tuziika basiraamu, ye attibwa lwakuba nti murutadi. Mu busiraamu tulina abantu bangi abaweebwa ebibonerezo nga bamuwa punishment nga zakuttibwa, nga man ata albahima, omuntu agenda eri ekisolo attibwa, man faala fi'l qawmi Lut, abagenda mu bufumbo bw'ekikulu ekimu battibwa, naye bo battibwa lwa tawuba, era banaazibwa ne basaalirwa ne bazikibwa ku limbo zaffe. Naye saahiru ye tanaazibwa, tasaalirwa, tetumuteeka na mu limbo yaffe. Ne murutadi abo bo battibwa naye tebajjenda, kubanga bo tebattibwa lwa tawuba, ate bali battibwa lwa tawuba n'abalala be tusobodde kukoona. Naam, hadithi tugenda girwako twagiraba wiiki ewedde. Naam. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. رافع بن خديج الأنصاري الخزرجي يصحب ومدينة. رافع بن خديج بابا مشالا أبيرا خديجة وأبيرا موامي أبيرا خديجي katushabona amanya ge Rafi bunu Khadiji we Madina. Twalaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga agenda kusimbula okugenda mu lutalo yamalanga kulambula nnyiriri, naye waliwo ensonga lwaki yalambulanga ennyiriri. Muzimu kuzo okujjamu below age, abaana bato, kubanga bo balinga baagala kugenda mu kinyumo, balabanga ekinyumo, kumbe tugenda mu kufa, ate mwabeerangamu ne ba above age, muzeeyi wa kazi. Naye Rafi ibn Khadija radhiyallahu anhu bwe twali tugenda e Badiri bamugobaddeyo eka, yali muto. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyatwalanga baana bato mu battlefield, era nakati abalabe be bandibadde bamwogerera tiyatwalanga obwana obuto mu ntalo, naye tiyatwalanga bato ye. Alina emyaka gye yazangayo sallallahu alaihi wasallam. Rafi ibn Khadij al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu munna Madina, mumanyi wa irimu, yaliko ne mufti we Madina mu biseera bya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Naye ebimanyikiddwa ku ye bamugobaddeyo eka naye nga takkiriza. Hatta riwaya ezimu zigamba yali atagala kuddaka. Kakati omubaka kwe kumubuuza sallallahu alaihi wasallam nti ahayyu walidaik, bazadde bo bombi balamu? Qala naam, bombi balamu ne bakadde balika. Namugamba nti fafihima fajahid, gwe jihadi eyo kuweereza abo. Fafihima fajahid, gino bafumbire emmere, basenera amazzi, bafumbire kacaayi, eyo jihadi yo gwe kwegyo emyaka. Era mulimu obujuzi obulaga batineja simanyi 13, 14 jihadi yawe eri awo. So ate omulembe guno bwe bagyemu mu number 1, munoonya talabika waka, yagala kukola mulimu n'ogwo ayakubira ku internet. Fafihima fajahid, gwe jihadi erimu abo abameka dayeka sallallahu alaihi wasallam.
Rafi ibn Khadij akumizawo hadithi yemu mulimu nti thamanul kalbu khabith, esente ziva mu kugula embwa obutunda nfu. Khabith yani haram. Wa mahrul baghi khabith, ne sente z'obusi. Albaghi ye mukyala akozesa omubiri gwe nga majjakyo kimubeezaawo, omubiri gwe gwennyini yagufuula commodity, kyekyetunzi. Esente zivaamu ng'akola ebyo khabith yani haram. Wa kasbi alhajjami, kakati ate wano we wali embaga. Kano katakonyeeko mu hadithi eri ewedde, ne sente eziva mu kulumika, hijama okulumika. Wa kasbi alhajjami khabith. Naye ate wano khabith ku hijama tategeeza haramu, ategeeza nti yukoraho kitamu. Omulimo gw'okulumika guli halal, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam hadith egamba nti ihtajama rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa a'ata alhajjami ajrahu. Nabbi yagera ne bamulumika n'akwata essente z'omusajja yamulumika n'amusasula. Wa a'ata alhajjami ajrahu, empeera ye gyakoledde cash. Naye mulimu si mulungi. Waliwo emirimu egiri halali naye nga si mirungi, salla atukingiriza, naye nga giri halal, ng'omukkiriza yandibadde tagukola, naye bwe gibanga bwe guli okola. Waliwo emirimu nga si mirungi, gimanyikiddwa, salla tusaasire. Kati mu hadithi eno akokusatu ako nti wa kasbi alhajjami khabith, ne ennyingiza kasbu ya income ey'omuntu alumika si nnungi. Yandibadde omukkiriza afuna akalimo akalala. Wadde kati olwaleero hijama bagi modernizinga nnyo, tekyalinga eyedda, kubanga eyedda ye kennyini yanuunangamu omusaayi n'omwagwe. Bane hijama nzijanjaba ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, nzijanjaba endwadde z'omu musaayi, ane nzijanjaba y'omu lubuto, ey'ebiwundu, n'enzijanjaba ey'endwadde ez'omu musaayi. Ate ng'omwanadamu mwetololera, kati hijama nzijanjaba ya ndwadde za mu musaayi. Endwadde z'omu lubuto, asaali, kunywa asaali, naye ng'ofunye omutuufu n'omunywa nnyo, eyo nzijanjaba ya ndwadde za mu lubuto. Ate ebiwundu n'ebisago, bafunanga ebisago mu ntalo, ebiso, nsaali, mafumu, enjokyo, ezo zaakozesebwanga wano edda, naye sijja kuzigendamu nnyo. Abaana aba medicine bagenda bategeka amadalasa basoma medicine, netugenda netubasomesa medicine ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, paka obudde nga tebusobola kutumala, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka mu bujjanjabi yagaziwa. Allahu akbar, yagaziwa mu bujjanjabi. Ate ye ajjanjaba endwadde ez'omwoyo, zi spiritual, n'amala nadda ku ndwadde eza body. Ate ba medical officers abasinga mpozi nga bamuteeka bye counseling ebyo, kakati tolowooza nnyo, kendeza ebirowoozo, kiki ekikusitressinga mukazi we, n'annyonnyola. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam ajjanjaba obwenzi, kubanga ekyo kirwadde kiri spiritual. Najjanjaba obubbi, ensaalwa, ebyo si byakumira makerenda, iyo nzijanjaba eri spiritual ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati enzijanjaba zonna zirina. Era ekitabo ekyasinze kusaidi yange ekya Ibn Qayyim al-Jawz, al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala ani dawa ash-shafi, okwanukula okumala ko yabuuza eddagala erijjanjaba. Eryo linnya lya kitabo, okwanukula okumala abuuza eddagala erijjanjaba. Ibn Qayyim al-Jawz yaleeta enzijanjaba za nabbi sallallahu alaihi wasallam nnyingi. Naye wano tubadde ku hijama.
wa kasbul hajjami khabith, ne income yo ngeri mu kulumika si nnungi. Noonya kalimu naye nga tugende nti omulimu guli halal era gukkirizibwa, naye waliwo emirimu egimu ng'omukkiriza tiyandigikoze. Inshallah tusaasire. Waliwo emirimu gy'okuzibikula ebiyigo, bajja n'eziwaya ne bazisonseka omwo ne bazisonseka ne basukonda. Tekiri haramu kubanga mujja akantu akalabirira famire naye si ki mukkiriza lyandibitakola ogwo kubanga kizibu n'okukuuma wuuzo. Wabaawo ebintu bingi nnyo. Inshallah tusaasire Rabbi. Naam. عن رافع بن خليج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وماء البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. نعم. قال المصنف رحمه الله باب العرايا وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله باب العرايا وغير ذلك. atutte ku mulyango omulala. Al-araya jamu ariya. Al-araya mu bufunze njagala nina ebijanjalo ebikalu naye njala kujja ku bibisi ate sirina ssente zigula. Njagala kulya bijanjalo natereka nenyanika ku sizoni eri nebikala webiri. Njagala kulya ku bibisi kibaita araya. Nabbi yatukkiriza sallallahu alaihi wasallama yatuwayo omukisa. Oba tulina ssente olina emmere enkalu bijanjalo binyeebwa kasooli njagala kulya ku bibisi okkirizibwa okukola butter trade n'otwalayo ebikalu nemwebala n'akuwa ebibisi kibaita al araya. Kati agenda tunyonyola amateeka agakifuga era ye muzaabana abaaliwo nga tusaba muzaabana. Muzaabana ne al araya jamu ariya byebimu. Baabu al araya omulyango ogukkiriza, omulyango ogwogera kwalina emmere enkalu ng'ayagala kulya ku mbisi. Twalaba nti tamuru zentende enkalu ate rutabu zembisi. Era hadithi ezijja mu mulyango guno ekifaananyi yakituula ku ntende. Rutab zembisi. Wahuzzi ilayki bijidhi nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya. Rutaban nga bwagamba Allah Maryam anyenye omuti gw'entende ezijja vaayo zigwe embisi ziri fresh. Kati olwokuba twagala nti entende Allah yagikola ena preservatives ziri inbuilt beera begenda kwononeka nga yepreservinga kwe kala neguma. Ogenda okukomawo okisaye nga osobola ogirya. Yayawukana Allah tabaraka wataala. Ebibala ebimu n'atabiwa ekyo. Kati eryenvu teyalikiwa, omuyembe teyaguwa ekyo. Bwe gwengera gukuwayo ennaku ntono agugenda. Ate entende n'agiwa ekyo. Entende n'agiwa ekitende ekyewuunyisa mu byonna. Kyekyokulya ekisinga okuba mu kasukaali naye tekisikiriza mu mbeera zonna, si kawoowo si sikini yakyo. Kubanga omuyembe bw'olengera kayero gukusika bwe gumala ne gukuwa n'akawoowo. Entende byonna terinaako neki. Era abatagimanyi bw'ogimu akubuuza what is this? Black ate tanoze ate yeewesewese bw'eti ekaze. Kala kunzita nassako ku nnyindo bw'ati. N'ayawukana Allah tabaaraka wa taala n'agikola nga yesinga okuwooma n'agimma ebitende ebisikiriza. Fene bakuteerawo fene naye kakutanda n'ossa fene mu mmotoka temutuka gye mulaga. Tuba na mirembe abeera eri mu buutu eno yonna kifene aleekaana era akawoni kakusikiriza okulya entende n'atagiwa ekyo. Fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Yayawukana Allah tabaraka wa taala eyatonda ebitonde obulungi. Entende newera bokisi 10 nga ziri awo
toyinza gamba mulumu leka mulimu entende nziwulira kisoboka entende balaba ndabe tebagifunyiriza mu bitendo byonna byazo byonna kubanga zirimu emiteeko siwana ekinaana waliwo gyotasobola kugula gwe pozi ola kutunda kibanja yabakabaka gyebbeeyi nemba mu makyala owaffe bannakunkunya edda naye wano mu hadithi wano mu baabu al-araya wa ghairi dhalik omulyango gwogera ku kukyusa emmere enkalu bweyagala okulya ku mbisi wagenda otutwala inshallah tabaraka naam. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العلية أن يبيعها بخوصها ولمسلم بخوصها تمرا يأكلونها رطبا. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بأصحاب العرية أن يبيعها خرصا. حديث يا ثابت يا زيد بن ثابت الأنصاري زيد بن ثابت بصحابة بيت زايد بالي بابيري زيد بن حارث نزيد بن ثابت batawanya nnyo naddala ffe ba amacha abatandika obutandisa okuyiga kayirimu naye wobaawulira zaidi bun harithi yali mu Qur'an falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha oyo yali jeno oduumizi w'amagye bamitanga zaidi bun harith era ye muwe Makka basajja ba nabbi sallallahu alaihi wasallam abedda yatandika nabo bali yawangala nabo atanafuuka mutume oyo Zaid ibn Harith tata wa jeno Usama ibn Zaid oyo yeka ayogerwako erinnya lye mu Qur'an nesigwe tulina wano mu hadith twagadde tubaawule bali bameka omujeno omulala yali muwandiisi bona ali wano mu hadithi Zaid ibn Thabit al-Ansari we Madina ye muwandiisi tiyali mulwanyi era si wamagye yali muyivu era yali ku pano ewandika Qur'an al-Karim babetanga bakutabul wahyu abawandiisi b'obubaka yali tiimu Nabi sallallahu alaihi wasallam yalina tiimu ye ewandika Qur'an nga tekuli aweza myaka 2 tekuli aweza myaka 2 jukira nti omuntu yenna lwaba nga akyali muto availability eba nungi nnyo kuye abaawo okusinga omusajja omukulu nonyiza bana fees akati ate renti akati wallahi mukyala agenda kuzaala akato kabaawo ate ayinaki Zaid ibn Thabit yali mu hadith Zaid ibn Harith oyafiira mu Uta ng'aduumira musajja wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bonna basajja be ne Zaid ibn Harithi oyo wa kuluwuzi ayina ebyafaayo bingi nnyo naye wadda musajja we radiyallahu anhu arda ono ali mu hadith ye Zaid ibn Sabbiti munnamadina muwandiisi wa Qur'an yali ku tiimu ewandika weseba okufuna omukisa okuyingira ku tiimu eyo tekyabanga kyakusaaga soka kwaliko abantu batono si kuleeta muyeye batono ng'ate olina olabika n'empisa si kuba ebyo bakukonyeeko byewegamba obweriti nti laba bawandika Qur'an laba naye Zaid ibn Thabit yaliko ku tiimu eyo munne Zaid ibn Harith yali muduumizi era yafiira mu Uta ng'aduumira amagye ga umma radiyallahu anhu arda linaaleka ng'atuzaalidde ate mujeno omulala Usama ibn Zaid yali mu suratu Ahzab falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha Zaid bwe yamala okuta omukyala ne mukufumbisa tegeza mu Zaid ibn Harithi munna Makka
zaidi gwe tulina kati mu Namadiina tulabye nti muwandiisi wa Quran al-Karim bw'oba osobola okukwata abazannyi b'emipiira oba bulimu kakyo akwata abazannyi b'emipiira abakyuka mugenda okudda sizoni eddako nti batunzeeko abantu nga 8 ne baleeta abapya. Bino tebikyuka, bino tebikola nga bwe mbikugambye bwe bityo khalaasi. Niyo ogenda okugaa nti ate kipa bamutunze yagenze mu simanyi ate Germany kati baleese gundi naye abatana nakuweza wiiki yamukuutedde amannya n'akusomera layinaapu empya egenda okuba sizoni eno n'abali katebe. Naye kati n'omugaa nti twakamala okwogera amannya ago 2 imuko ogaawule akutenda butemu yo akunswaza mu bantu nge twakwogera kati n'omusongamu nti imuko gwatuddiremu ola kunswaza buswaza gwe toli muntu mulungi. Nso togamba munne ebintu ebizibu bwe bityo. Zaid bun Sabiti, Zaid bun Harith Makka, bun Sabiti Madina, uyu muwandiisi. Bigambo birabi kati hadithi yatuleetedde bana Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga yeegendereza mu bikwatagana n'ebirime ebikalu n'ebibisi empanyisa yaabyo kubanga bw'oteegendereza mugwa mu riba. Ebijanjalo ebibisi kilo emu n'ebijanjalo ebikalu kilo emu biba byenkana nga bitaddaho. Bwe bakuba bijanjalo ebibisi kilo emu ne bagenda obyanike bigenda okukala oba okumyawo kilo amazzi gaba gaweddemu nga buwewuse ebyali bwe biti bwe buti. Ekyo ng'akitiira sallallahu alaihi wasallam mulimu okuba nti ebipimo tebyenkana mujja kweryaza amaanyi. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa, nabbi yateekawo olukusa kubanga twala mu muzaabana yakigaana. Yateekawo olukusa omuntu ayagala okulya ku bijanjalo ebibisi nga alina ebikalu atwaleyo bamuwe. Naye waliwo obukwakulizo akasooka nga mugenda biriirawo so saate ne mala ne mubyanika ne bikala kyo tegeeza temuna bwetaafu. Akakwakulizo ak'okubiri oteekeddwa okuba nga temusussa situna saa twalaba nti saa emu zembatu zino 4 rubatu amdad ye saa ki kati muna kusussa saa 6 ababalirizi ba kilograms ze kilo nga 12. Kati ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali abalira ku family nene zina abantu abangi kubanga family yali nene sallallahu alaihi wasallam yena abakyala bangi abakyala bajja n'abaana bannange Nabbi sallallahu alaihi wasallam yina family nene fitubyogeramu wano bwogezi aina Sauda aina Maimuna yayina family nene kubanga abakyala be tebamuzaalira baana. Allah ati yabawa baana basigaza be bajja nabo nga bava mu bufumbo. Jukira ntwalaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bakyala be abasinga obungi abasangiriza balina gye bava obwana 2, 3, 4, 6 ate akutwala wenna ne ttiimu yo kubanga omukyala alina abaana ng'oyagala atereere mu bufumbo bwakufumbira ettooke muleete yenna alabe kasukaali n'akagaati biri wano ne kabbata omwana ali eritalidde ku bino omutima tegutereera. Mufumbye ennyama efiseemu eri muno omwana ali mukyala ku binyaajalo omutima tegumutereera. Bw'obanga otuta omukyala alina abaana leeta yenna n'ettiimu ye eteekaawo awajja kukkalira. Ekitali ekyo ngenda kulaba ku baana naye gwe buli kaseera kugenda kulaba buli kaseera kwe kukaayana ngumi piga twende piga yeye kintu nga kiyiika muleete ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusenangayo yenna. Tula wano n'abaana bo bonna nti nabana tewali buzibu teekawo. Ate n'ekitero funa empeera ku baana bano balabirira oluusi babaana bamulekwa
empeera ziri awo nsufu, oli kakabalagala koleese kagaati. Kati nabbi yagamba situna saa nga apimidde ku famire enene sallallahu alaihi wasallam. Naam. عن سيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بصاحب العلية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بصاحب العرية. نبي يغباwo oluksa ku ariya kukyusa emmere enkalu ku mbisi, ayabiaha bikharusiha, okubanga mutunda nga mukozesa byennyini. Nako guba muteeko gwa kutunda mpa ebibisi nkuwa ebikalu. Kakakulizo mu riwaya za Imaamu Muslim bun Hajjaj bun Muslim an-Naisaburi n'agamba nti damutulabe bikharusiha tamuran an yakulaha rutaban, okuba nti mugenda kutunda rutaban nga mugenda kufuna embisi, babawe embisi mumuweyo enkalu, amakulu muweyo ebijanjaalo ebikalu, babawe ebibisi naye nga mubirirawo, kubanga ate bwe mubitereka ekigendwa kiba kifa. Wano ki Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyali ategeeza mu hadithi eno, tekikkirizibwa engula efaanagana bwetyo bikalu ku bibisi, naye yatuwaayo olukusa nga famire eyinza okwetaaga okulya ku bijanjalo ebibisi naye terina ssente, ati tulina bikalu. N'atuwa omukisa sallallahu alaihi wasallam okukola butter trade eyo. Naye ssente bwe zibaawo mugende mugule buguzi bino mubireke wano, ssente cash, ekyakikkiriza nga tewali cash. Naam. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. Anabadde annyonnyola kakwakuliza akalala ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa olukusa mu kuwaanyisa oba mu ngula y'ebikalu ku bibisi nga tulina kukozesa 5 awsuq au ma duna dhalik, oba ekikkako wansi. Kyetwogedde embatu ziri ze kilo 120 obufunze, kilo 120. Kakwakuliza akokubiri ke tulabye, wali akasoose mwina bbiriirawo kuba mwadde mwagala bibisi. Akokubiri temusukka kipimo ekyo kilo 120, bwe kisukkawo kiba haramu. Naye bwe kiba nga kiri bilo oba kilo 2 oba 5 oba 2, ekyo kiri okay. Yamuli wa ya Muslim. Au duna 5 awsuq, oba ekikkako wansi ku kilo 120. Amakulu tekiteeka nti ate onagula 120, naye 120 ye maximum, tosukkaawo. Osukkawo kiba haramu. Naam. فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أدبرت. عبد الله بن عمر alesi hadithi ey'okutunda ebintu, n'otunda ettaka lyo nga mulimu olusuku naye nga amatooke gataddeko. Amatooke ako gaba goono nannyini kutunda. N'otunda ennimiro mulimu emiti gy'emiyembe gimaze okussaako,
emiyembe egyo giba gy'onaatunda okuggyako nga mukiteesezaako n'akuwamu sente. Wano bakwegendereza abatunda amataka amapoloti lusimbamu ebirime muwogo wange lumonde matooke. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama ebyo ebintu biba byonaatunze emmere eba yonaatunze illa an yashtarita almubtaa okujjako naagula ng'akalengedde n'agamba nti ate emiyembe giri ti okujjako ng'ogimpamu sente okujjako nga tebinateekako nga tebinnabala naye kasita biba nga bimaze okubala amateeka ga shariya atunze nannyini matooka ago agataddeko enkota ze 10 zikyali mu lusuku era temulukozesa paka nga amaze okuyunjamu enkota ze okujjako ne tuzibalamu sente. Oliti ekitali ekyo maali ye muwogo we amala musimamu ehadithi eno ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam yali alengera wala enabuudu nazar alengera eri ebijja kuleeta entalo kale omusajja n'asenda muwogo wange olwokuba agenda kuzimbawo kalina yandirise mala okulya muwogo wange mukyogereko wali ti muwogo wange nyimala mukukuulamu era bwe mukkaanya nti mala kusimayo muwogo wange mala kugyayo matooke gange aguze takkirizibwa kukozesa ttaka eryo nga kukyaliko emmere yange ebijanjaalo kasooli wange amaze okwengera okujjako nga bikyali mu fomati eyokuba nti binateekako kubanga kasooli tumulaba nti ataddeko amatooke tugalaba mu lusuku alinamu enkota 30 ebifaanagana ng'ebyo. Damu hadithi qad ubbirat bimaze okusaako akataddeko kubanga olwokubanga ebijanjalo bito wakatandika okukola bwe buti waliwo okubanga kasooli yakagiramu katono bwati emiyembe tekuli nakaliko wadde ebimuli naye byayogerako qad ubbirat ebimaze okusaako emiyembe gyonna ogirengera giti fena omulengere amatooke nabbi nassaawo etteeka sallallahu alaihi wasallama ku nsonga eyo abakuguzizza aba akyayina emaali ye ku ttaka lyo mukikkaanyeeko oba si kyo mujja mulinda amala okugyamu emmere kubanga era ebiseera ebisinga emmere bwe emaze okussaako tetwala bbanga ddene bemaze okujjako ngaekyakamulisa naye bemaze okussaako nti emiyembe gimaze okufoominga naki tebitwala bbanga ddene. Nabbi n'akirengera sallallahu alaihi wasallama kiyinza okuleeta enkaayana mu maaso mu umma n'akitunyonnyola. Muwogo wo ngenda kuwamu mwezi gumu oggyemu muwogo wo lumonde wo matooke go hatta kigenda mpaka waliwo abajja ne bagula ettaka mulimu amaka naye nga ye amaka gayagala kika ekyo budirisa bo bonna twala nankani nzigi kuulamu otwale mabaati abanadamu abamu ne buloka asijjako n'azitwala yenna yalla atugaziize ya rabbi aleeta abaana ne babukona mpola ne butayatika ne babupaakinga wali mooka ne bukima omugagga yange ebyo najjawo saagala nga genda kutuuzawo matirivu onoleeta obwo kati bwe kibanga nakyo bwe kito bwe kiri nakyo tukikaanyaako nti mbadde nsaba mugagga nti olwokuba wano ogenda kumenyawo madirisa gano ganga twali n'enziki tetwala oba mpaayo kasente oba nkuwadde oba emimaali yange yonna tugibale njiguze ayise bulungi nam fathamaruha lilbai omuntu agula ettaka akuliko emmere emaze okumulisa emaze okuteekako emmere eriko ya mutunzi yennyiniyo illa an yashtarita
al-mubtaa, okujja kaagula ng'akalengedde n'ateekako akakwakulizo nti nkugula wenna n'ebitooke birimu. Then kitegeeza tugenda kwongeramu ku bisale. Waddewo miliyoni 3 ojja kwongeramu emitwalo 4, mulimu enkota zange 5, mu enkota zange 50. Embeera efaanagana bwe tina. ولمسلم ومن ابتاع عددا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع abdan ye slave, aleese n'omuddu edda nga bakyalina ba slaves. N'omuntu bwe yatundanga omuddu, emmaali omuddu gye yayina yabangayo n'atunze. Oli ajja kubuuza omuddu ng'alina emmaali, ayinza okuba alinawo endiga ze nga 6, alinawo eŋŋamiya ze nga 5, bw'ojja n'omungulako zino eŋŋamiya ziba zange. Kubanga abaddu babangako oluusi n'obuntu, oluusi alinayo akataka ke. N'ono gwadde akolera, kubanga bannange slavery mbi. Allah tusaasire ya Rabbi. Omuntu okubeera omuddu ng'akola ewantu nga slave, ne kuno okutusiikuko, era bosi asobola okusalako n'akasuka mu dustbin, tolina gy'oyinza mulopa. Ne bw'agamba nti agenda kuleeta embazzi akumenya okugulu, ne bw'ogenda ku poliisi. Kubanga wabanga maali ye, emmaali yange nkikolamu kye njagala. Emmaali kubanga naye teyagulikanga. Mutwale ng'ogamba nti mmoloka yiyo ya miliyoni 9 sasula. Wano ffenna tuba tuvuddemu. Yabanga wa bbeeyi, omugulayo kyaba bagitanga maali. Kati ng'osangula alina abaddu be nga 10 bali awo, yasuubula emmaali ya ssente ze ziri omwo, obubavu bwe bujja ng'atundako. Yabanga wa bbeeyi, omuddu yabanga wa bbeeyi tagulikako, era ssente zaayawukananga okusinziira ku maaso. Omuntu nga bateeka ku midaala ne ku njegere n'abeera bw'ati, bakasoma najja ng'anyigako kuno bw'ati alabe mu maaso. Ky'onoomukuma mmeka nti bwezi tyanke nsaliraako nti mpozi luli lulunuma luli lwenza okuwa kwezo luli lulu. N'omusajja laba mu maaso, genda kukolera emirimu. Obusente bugula balunuma bali. Naye nga balamuza abantu. Olite paka waga nti okaddugala mu maaso y'enjagadde tajja kukola kukutereeza compound yange yase enjazi zive mu compound yange erabika bubi. Olidde ebigambe? Obuddu kyabanga kibi nnyo. Kubanga tolina ky'olina kikyo n'eki. Olidde byonna by'olina bya boosi. Kati hadithi ze nga Nabbi alaga sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bwe yagulanga omuddu ng'adde alinawo ku maali, ono amuguze abennyiniyo, era okuggyako nga bakyogeddeko n'omuguzi nti adde alinawo eŋŋamiya ze nga 5, oba nazo zimpamu ssente bitwale byonna lumu, kyategeeza. Naye oluvannyuma obuddu bwaweerebwa kubanga si kirungi. Naye olwaleero wakyaliyo abantu abakabasanya, abakuluusanya abantu ng'abaddu. Indirect. Naye ng'ate bw'amala agenda ku masjidi n'asaala essala 5. Naye mu bantu Nabbi bye yatugamba sallallahu alaihi wasallam Allah batakkiriza ssala zaabwe, man ista'bada al-hurr, kwe kudda ku mwana Adamu n'omukozesa ng'omuddu. Bamuleeta ku dduuka abeere kashiya, kati yafuuka ddereeva wa kampani, yakimanya abaana b'oku ssomero, bw'amala n'asigala nje ewaka, bw'amala n'agenda ku dduuka n'abeera kashiya, ye kiriina ku musaala gumu guli. Ekyo kiri haramu. Bwe twaleeta okubeera nga kashiya ku mulimu, bwe tuba tugenda mwongera mirimu tumwongezera omusaala. Kyengeri gyomanyi ovuga emmotoka twagala okukola ne baddereeva ba kampani, naye ku mitwalo 2 ge twali tukuwa twongeddeko 2. Ekyo kiri oke. Naye asigadde ku musaala ogwo, ffe tulinnyisa mirimu, tuba tumufudde slave. Yajja kukola bwa sikaali, yayoza emmotoka, yalima compound, n'agisaawa,
Olite asitula ensawo zammwe ez'amanda, asitula enkota z'amatooke zemulese mumoroka, ku musala gwaki gwa sikaali, yasimula ekiyumba ky'enkoko, ekyo kiri haramu. Tetuganye waali alina tuba naye buli kanaku, buli ketugenda omuwa twongereko omusaala, buli ketugenda omuwa twongereko omusaala. Nti waayi nti saawa ku lujja tujja kuwayo $2,000 kubanga obeerawo nnyo. Muka yange gimpisizeeko tuzzi, nja kuwayo akasente. Neffe tudira advantage kubanga talina bwogerero, takugambeko ojja mugoba ate akasente akalima akaagala. Musajja wattu mukazi wattu ne tulyoka tumunyiga. Obwo bwe buddu obuli direct. Obwa bano bwabanga direct obwaffe buli indirect. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakimanya n'abutulabula. Abantu batakkirizibwa swala zaabwe, manista abada al-hurr. Hurru ye muntu atali muddu, bwe ate n'omukozesa ng'omuddu. Mubigisa emirimu gye mutaateesa. Okubigika si kibi, naye teekawo. Oyo asikaali gw'olina ewaka okujja okusitula ettooka ligye mu bbuutu aliteeke wali mu sitoowa sente. Okumugamba nti ensawo y'amanda eyo kubanga batera okuba abasajja batu b'amaanyi, ye ng'onookola ki? Olina kuba w'amaanyi. Ensawo y'amanda ezo 2,000-3 kusitula manda kwe kuwona omuliro. Ekitali ekyo agenda tubanja ku yaumul qiyama buli azaamaanya bwe twamukola. Okufuula abantu batali baddu ne tubafuula abaddu indirect. Naam. Riwaya ya Muslim. Wamani bitaa abedan, noyo yenna batunze omuddu, famaaluhu lilladhi baahu, ebyobugagga byadde ayina bisigalira onamutunze, okujjako nga mwakyogeddeko ne mukifuula akakwakkulizo nti ngenda mugula ne byayina. Eyo hadith basically, hadith eyo eri ku abatunda amapoloti n'ebibanja nga bibadde balimamu emmere. Emmere ebeesangiddwamu Nabbi yagisaako amateeka yakwegendereza, tulina ogikkaanyaako. Bwe tagikkaanyaako tulina kulinda nnyinimu amala okukungula. Ffe tuli kubwangu twala kuzimba, waliwo ssente baba bazibbyewo abamu. Teri kulinda twala kuzimba kati enkya baleeta matiriyo muveeyo. Tewali buzibu, muwogo wange mumusasule. Muwogo wange adde akuze mumusasule. Ababalamu kasente. Naye jjukira ntwagamba tetugula kyotalaba, awo tuba tetugula. Kubanga tuba tuguze ttaka. Naye wansi waliyo bitamanyi. Naye nga tusuuka nga waggulu muwogo oba omulaba nti ataddeko, eno waggulu wakulaga. Era mmwe abatali ba mu kyalo n'obatunuulira atubamalaawo. Kati nikugamba ekiggo. Lumonde bamulaba nti kati yataddeko. N'atannaba bamulaba. Naye kati nange simanyi bwe nja tandika bikunnyonnyola, naye nze mbimanyi, muwogo omulaba ne lumonde. Kyova olaba omusomesa omusomesa nga talizeeko mu kyalo, waliwo ebimumenya ebimu. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali typical villager. Kati huno abitugamba sallallahu alaihi wasallam. Naam. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعنه يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما
fala yabiuhu hatta yastawfiya. Kakati wano tugenze kubatunda emmere epimwa, kawunga, bijanjalo, kasooli, mafuta, butto. Abasuubuzi abatusubula seminti, buli nsawo gy'oba osiibudde togitunda nga tonnagipima, toddamu gitunda nga tonnagipima. Yastawfiya ekiba nga kiri mu bipimibwa, kubanga waliwo beta almakil awfu lkaila walmizan. Alkail ze liters, mizan ze kilograms. Ebyo bibiri. Oba osubula butto lita 2 ng'ogenda kuddamu omutunde, olina okuddamu n'opima. Kiri haramu okutunda nga tozzeemu pima. Sukaali osuubudde kasawo ka kilo 55, ddamu osse ku mizan. Nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallama okugula okusuubula emaali epimibwa n'otunda nga topimye. Mulimu emikisa gy'okubba, ono asembayo oggula, bamuyita last consumer, oyo asembayo, oyo fayino. Twalaba wano kisa y'omwami mina salafu salihin yali adiringira mu muzigo ng'ava mu kyalo najja mu ka trading center n'asuubuza aba supermarket. Naye mu ba supermarket bwe yali asuubuza mwalimu munna amufaanana endabika, kirevu kwekiri, ngoye ziri waggulu, alabikako obufu bw'eddiini. N'asalawo abalala bonna baveeko aguze ng'oyo. Naye buli we yajjanga yagulangawo sukaali kilo esukka ku emu. Naye ne tukiraba nti omwami ono lumu aba atudde mu supermarket ye n'akwata omuzigo kilo emu, kubanga baguleetanga bagusibye kilo emu nassa ku minzaani nga teguwera. Naga subhanallah, nassaako omulala ogwenda okugezesa gwonna nga tewali guwera, n'atabuka. Musajja alina ekirevu, alabika ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, muyaaye, mubbi. Kati yalina okufiirwa okutopinga kilo zigende nga ziwera. Kiba kitegeeza kilo ezigenda obulira awo. Wayita akabanga agenda okulengera nga wagoni eyingirawo, ajja avuga mu muzigo gwe. Namugamba nti jamaani, ogenda kujja wejja nange oli azamanya abantu. Najjako akazigo kamu n'akassa ku minzaani nga tekawera. Namugamba nti wallahi nakwesiga lwa kifaananyi kyo ekirevu, engoye ezo, endabikayo, tusala nawe mu jama wano ngoze. Naye bulijjo otubba, nkyani ababba? Gwe guyo omuzigo gugwo teguwera kilo, gulamuzi zibulako. Musajja n'atunula n'akwata akazigo n'akassaako akalala nga tekawera. Namugamba nti jama tye, ogenda kujja wejja nange oli mubbi, ku bubbi obwenkanidde awo n'oli azamanya ensi yonna. Kigwe opima omuzigo ogutawera. Namugamba nti waffe tulina minzaani, nakwesiga ngula wano kilo ya sukaali gye mpimise eka wange olw'ekifaananyi ekyo ky'olabika kirevu. Engoye tusala ffenna jama. N'agenda n'asikayo sukaali n'amussaako nga tawera, n'asikayo akookubiri n'akassaako nga tekawera. Kakati olabye nze bulijjo ontunza omuzigo ogutawera nga simanyi. Supermarket zonna nagaano zeesiga olw'endabika yaabwe, n'enkwesiga olw'endabikayo. Bulijjo ntunzisa omuzigo abantu nga teguwera. Ne ku kyalo eri yonna mbapimira kilo nga mpimisa sukaaliwo, ffe tulina minzaani ku kyalo. Kumba omwami ono naye musajja teyamanya minzaani gye yali abeesingiddeko okusooka teyali ntuufu. Awulidde ebigambo nga bijja kugamba omuntu omu ayinza okubeera eno n'akozesa abalyawo bw'ensobi. Kati Nabbi akigaanye kino, ebintu bino byonna ebipimibwa, oba muceere kilo 5 mumaze ozisuulayo mu kampani nga mugenda zitunda kilo era 5 mu kasawo, buli kasawo kalina okusooka okudda ku minzaani. Yatugaana sallallahu alaihi wasallama okugula ebipimibwa n'obitunda nga tozzeemu bipima, olw'ensonga nti mulimu chances z'obulyazamaanya. Nga sukaali bamukwatamu takyawera kilo 5. Sementi, ebijanjaalo
tuddamu ne tupima. Man baa ta'aman man ishtara ta'aman fala yabi'ahu hatta yastawfiyahu. Obanga oguze emmere yonna empimibwa togitundanga paka ngozeemu. Yastawfiyahu yakwekamu ebintu bibiri, almakil walmawzun. Almakil byebya liters, balaga nti awful kaila walmizan. Mizan ye kilograms, byombiriri. Naam. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. Obanga oguze emmere amakulu epimwa, muceere, kasooli, sukaali, byonna, buto, mafuta, ebiri mu liters, kiri haram okuddamu okubitunda nga tonnakola ki, kuddamu bipima kulaba nti biwera. Nawe oleme gwa mu layini y'abalyaza amaanyi. Omuntu omu ayinza obafuda abalyaza amaanyi nga 8. Abazadde basaba school fees next week. Headmaster n'agamba basomesa next week. Abasomesa ne bagamba balandiroodi next kiki. Ensobi ng'eveeri. Kati landiroodi n'atabuukira akasajja bambi. Oli mulimba. Naye nga nedda waliwo yalimbye kakyeyini kava eri. Oliti ensobi ng'ekoleddwa muntu ki? Next week ne tumunoonya, takwata masimu, talabikako. Headmaster ne yeetondera abazadde, ne yeetondera abasomesa. Abasomesa ne bagenda beetondere balandiroodi. Oluusi ensobi eva ku muntu omu n'etambula. Malayo layini eyo tuve wano inshallah. وفي لفظ حتى يقبضه. Wa barakallahu fikum. Tujja tandikirawo. Wa jazakumullahu khair. السلام عليكم. Akadde tusimaye ekibuuzo kimu. Imam حاضر libadi kitwaliramu mukozesa okubeera nga wakozesa tamanyi misaala gwegyemeredde. For example, akimanyi nti omulimu gwa mitwalo 8 n'amugamba ojja kukolera emitwalo 4 munaagutwala? Hadirun libadi. Hadirun yegwe munnaffe amanyi ensonga nga bwe zitambula. Albad ye munnakyalo. Ayinza okuba tava mu kyalo eri, nenze simanyi makampani gammwe ga Airtel bwe gakola. Sigamanyi. Simanyi omukozi wammwe atandikirwako afuna ssente mmeka, alina digiri afuna mmeka, alina masters afuna mmeka. Gwe n'ojja onkwata obutamanya. Ekyo kiri haramu. Ekikirizibwa. Gwe oli mubangufu mu bya Airtel. Nze siri mubangufu mu byo. Kati mu kaseera ako gwe munnakibuga, nze mba munnakyalo. N'oyagala okozesa omukisa ogwo onkwata obujega. Kiri haramu. Hadirun libad. Nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam. Ffenna wano we tuli abatunda amasimu babangufu mu byamasimu. Abali mu byamamotoka babangufu mu byamamotoka. Gwoza osobola bitegeera nga ye. Ne bagana navugako emmoroka emyaka 3 nga yalimu ekigo nga simanyi. Kati mba ngitunda be bagamba nti ezo ssente nnyingi ng'emmoroka wagikuba ekigo. Ne bagana nsiba nk'oku kigo. Kijangu. Ne tugenda ng'eri ne bagamba alengera ruufu ekyamabweti. Bwe baali bagigolola kano kabalema nga nze sikirabanga. Naye bo olwatuuka bwe bati kubanga babimanyi. Nanga jangu ne bagulagula ebintu olaba bino byonna byamenyekamenyeka. Nga nze sibirabanga ye mukugu. Yali hadir. Amanyi kyaliko. Paka we yanga nti abaakuguza emmotoka eno tebaakugamba. Temoka ye baguza ya kigo. Kyokka nga kyewunyisa nga ngamba ebyo sinaweza n'eddakiika 10. Sinaweza n'eddakiika 10 nga yagitegeedde dda kubanga ali hadir ye bizinensi ye. Omu ku batusookawo abalongoofu
bamutanga Imaamu Dhahabi. Ekyamutumisa Imaamu Dhahabi yali mutunzi wa zaabu, gold. Era okulaga nti omuwalimu talina kutula butuuzi awo kulinda ddalasa naki, genda ononye ekyokulya. Naye agamba nti olw'okuba yali atudde mu gold mulimu fake n'omutuufu. Bagendanga ne baleeta gold, negira ati ono ali fake, ono ali fake. Singa tutadde mukuuma wali nti totegana, ne bamubuuza otegedde otya, nti emyaka gye nkoledde mu gold sikitaga kuuma, kati ndi hadir, ngira bugizi bwe nti manya nti mutuufu yagenda mukuuma. Kati buli muntu wabeera mu kintu akigaziwamu. Omuntu n'omukwata obujega olw'okuba si muzuukufu mu ekyo, n'omuseera mu kumuguza, oba n'omwongeza ebisale, oba n'omubba ng'ate gwe omusasula musaala mutono. Kiri haram. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum. Welcome to Tamai's International Schools. Tamai's Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamai's International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamai's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamai's International Academy. We make your child's dream a reality.